Abavuganya ku kifo ky'obwassentebe b'ebyalo mu disitulikiti y'e Mityana basuubizza abatuuze baabwe obutaddamu kulaba ku nnaku yonna mu byalo bye bawangaaliramu. Vincent Ziwa eyeegwanyiza obwassentebe bw'ekyalo Bulamu ekisangibwa mu ggombolola y'e Butayunja mu Busujju awera nkolokooto okukolera abalonzi nga yeenyigira mu kukola bulungi bwansi n'ebirala. Abantu bange, abalonzi bange, ekyalo kyange ndi mweteefuteefu kiweereza, ndi mweteefuteefu bakolera nga ngoberera enteekateeka za gavumenti. Bassentebe mu ssaza Busujju basoose kuyisa bivvulu ku byalo bye bakulembera oluvannyuma ne bagenda okusunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda ku ggombolola y'e Butayunja. Ebyobulimi n'ebyobulunzi ebyo byendabe ekitundu kyange ekisinga okwetaaga. Era mpulira nga ngenda kukozesa amaanyi mangi ngenda kukola ng'atakola. Ekyo kiwulira mu mutima gwange. Abatuuze basabye bassentebe baabwe obutabeera na kyekubiira nga basala emisango gy'obufumbo ssaako n'okutawuluza enkaayana z'ettaka. N'amazima n'obwenkanya n'okukwata ku bavubuka abato abatalina mirimu gala okutuyamba ekintu ekiba kiguddewo katulina bino ebyamataka batutwalaganya nga tuguddeyo bajja abayimeeri ne bagula amataka. Abakadde tuna tusente kaffe tusente kasente tetukafunanga. Mu mbeera y'emu abakulira ekisinde Kipyero yo mu disitulikiti y'e Kayunga basazeewo okubagira abavuganya ku bassentebe aba NRM be bagamba nti balinnya mu kifo tebeerinaako buzibu. Kayunga wano wenyimiridde ye disitulikiti namba emu ezisingamu entalo ez'okubba ettaka okunyigiriza abantu. Asafu Nahulira eyali omukwanaganya w'emirimu gya Pyero yo mu bitundu by'e Mukono nga kati yakubiriza olukiiko luno olutudde ku Jan Garden e Kayunga abasabye okubeera obumu. Kiseera kye kino tulonde bannaffe bana Pyero yu abakkiririza mu values muhozikinero g'abazaavuga abakkiriza mu kulwanyisa enguzi n'obukenuzi. Tumwina Augustine ssentebe w'aba Entrepreneurs e Kayunga ku bukiiko bwa NRM ne Kisozi Abdallah Ssabawandiisi wa Pyero mu bitundu by'e Mukono n'abalala basabye banna Pyero yo okukolera wamu okutuuka ku buwanguzi. Tusoose kukiriziganya tukolere wamu ng'ekisinde kya Pyero yo tulabe nga Pyero yo tugitwala maaso. Social media abadde naffe nga bakulembeze mutwamukoowa lwa nsonga lw'entalo. Tugambye nga Pyero tujja tugate eddoboozi lyaffe eryawamu ku pate yaffe gye tukkiririzaamu eya NRM. Ateeka kiri mu Town Council naye abaayo bayingidde olunaku olwokusatu nga basunsula abeegwanyiza okuvuganya ku bassentebe b'ebyalo. Bano basoose kuyisa bivvulu era olumaliriza ne beeyama okuleeta enkulaakulana ku kitundu. Abavuganya ku bassentebe bwa Naddangira mu Kakiri Town Council okuli Ezra Ahimbisibwe n'abalala abasunsuddwa bagamba bakulungamya abatuuze okuzimbira ku pulaani ya Town Council. Nyina ekiruubirirwa ky'okukyusa endabika y'e Naddangira ekyuke feesi era abantu bonna abagirimu tusobole okukwatagana nabo. Bingi ebisoomooza mu masimbi omwo byenjagala otandikirako. Weewaawo n'abaddeyo alinako ebirungi byakoze. Era nkomyewo okwesimbawo kubanga ndaba tewali mulala asobola kukola ki kukulembera ekitundu ekyo okusinziira bwe twakisanga. Kikuba Mpanga okuli Kizito Ssebuufu ssaako abadde amyuka ssentebe Nakate Rosemary bagamba bajja kwagazisa abazadde okuweerera abaana baleme kutaayaya ku kitundu. Tulina enzizi embi nange mwennyini nga mwendi naye nga sirina busobozi bukirwanako. Naye bwe neesobola nja kusobola okulaba nga tukola ki tuzirwanako. Suubira n'okubeera nti nfunira evillage yaffe ebintu byonna bibadde batabeeranga nabyo nga tentisi, masowaani, masefuliya, butebe. Meeya wa Kakiri Town Council Moses Bagala abavuganya ku bassentebe b'ebyalo abasibiridde entanda. Nti bakuume emirembe kubanga abantu be beesimbye nabo baganda baabwe abamu mikwano gyabwe. Nga tukyali mu Wakiso ekyengeri ebyalo bisatu bye beewandiisizza okuli Buddo Ward, Katereke Ward, Kosa n'Ensangi era abeesimbye buli omu obwedda yeesunga kuwangula. Ensonga zengenda okusooka okusosowaza ensonga ssemasonga 5 nga Katikkiro wa Buganda ze yatugamba. Kisooka naggala biki ekitikkiro. Njagala okukola ng'ekyo nze mu kigatanga ekya Sagi Central tumenye nga tutambulira ku peegi y'emu obukyafu obuyitiridde mu kitundu kyaffe. Ebbula ly'amazzi, obubbi obususse nti n'emisana bamenya enju z'abatuuze ne babba ebiki ne babba ebintu. Nzize okugogola enkaayana z'ettaka eziri mu kyalo kyaffe. Bano bagamba nti ebyalo byabwe bingi bibadde n'okusomozebwa okw'enjawulo nga y'ensonga lwaki bavuddeyo okujja okubitereeza. Mbasaba bannakimbejja tuyimirire wamu
ku lw'enkyukakyuka ey'ekitundu kyaffe. Mulabye ebintu bingi ebitusoomooza omuli obutafuna bwenkanya ku nsonga entono ng'ate wekanga chairman yalibadde agimala. Ekyalo kyange ekyo kitwala mu maaso mu nkulaakulana mu byobulamu, ebyokwerinda, ebyenjigiriza. Bazza Katonda tisaafunye bambuganya. Kyengenda okusookerako okugatta abantu ba Kimbejja. Tubadde tusaba baddeko ebbali batukwasa obukulembeze. Wano Sennabulya Livingstone atula ku lukiiko lw'abavubuka mu ggomba y'e Masuuliita naye yeewandiisizza okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo Muleme ng'ono asoose kuyisa bivvulu. Ono agamba nti okuva Ssaabasajja Kabaka bwe yabakwasa omulembe guno nga y'ensonga lwaki avuddeyo okujja okuvuganya. Ssaabasajja Kabaka we yatugubiriza nti omulembe akwasisa abavubuka era n'asaba abavubuka twenyigire mu buli kimu ekikulaakulanya eggwanga lyaffe. Ate Mutebi Ericom amanyikiddwa nga DJ Ericom naye olwaleero ajjayo empapula okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo Buyala mu ggombolola y'e Mudumu wakati mu Bbogomu era ayogedde byatandikirako. Enda kusaba gavumenti tuwe byeyina okutuwa amakubo gaffe munnange nno tebakyagakola. Lwaki omukulembeze gwe tubadde tulina omukadde tayagala kulobinga. Mu bwofu bwe bumu abeegwanyiza obwassentebe bw'ebyalo mu Lwengo balaze amaanyi babadde bagenda ku kitebe ky'eggombolola okusunsulwa. Mu beesoboddeyo okuvuganya mulimu n'abavubuka nga batubuulidde ensonga ebawalirizza okuvuganya ku bwassentebe bw'ebyalo. Abantu bampagidde nnyo okusinza pulogulaamu zange ate nga mbaliddemu. Ensonga lwaki tukettanidde nnyo twagala tuggyeyo obuvunaanyizibwa tulage nti LC1 kyekintu kyennyini ekisookerwako. Bassentebe abaliko era nga bakyayagala okusigala nabo batubuulidde lwaki tebalekera balala. Ansembye era n'ekyalo kyonna kyakkiriza ngenda kubeera mukulembeze mulungi okusinziira ebbanga lyemaze ku kyalo. Abantu bafune samiza z'obwerere obwabuzi nga Mukama yankulembera abatuuze banjagala. Mu ngeri y'emu n'abaagala okuvuganya ku bwassentebe b'ebyalo mu bitundu by'omu Ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga beewandiisizza mu Ndeeba. Mu beewandiisizza olwaleero kwe kubadde Mweruka John Bosco omusuubuzi w'omu Ndeeba ng'ono yeegwanyiza ekifo kya ssentebe wa Kasumba Zone mu Ndeeba ng'ali ku kkaadi ya NUP. Oluvannyuma lw'okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda Mweruka ategeezezza nti mwetegefu nnyo okukola ku bizibu byonna ebiruma abatuuze mu kitundu kino naddala ensonga y'obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu bitundu by'omu Ndeeba. Bangabire kkaadi gy'omwami Bwete Joseph yagirina era azze okwewandiisa. Ne ng'abo abaŋŋamba nedda ne bagana nedda babalimba mwawulidde bubi.